Trump president wa America kimugwanidde okwenenya ye kennyini ku lulwe ne ku lw'eggwanga lye ayambe ne America okwenenya amawanga magaga gonna gayigire ku bo. Okwenenya kwetaagisa eri Trump nkyogera ng'omuwandiisi William Gaston Baguma eyatumibwa Yesu Kristo mu 1948 okulaga okukyama n'okuwula akabagolezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati. Bategeeza nti Trump y'omu ku bantu abakkiriza Yesu Kristo bali mu nsi kati. Naye bategeeza nti ebikolwa bya America ne Trump nga bw'ali kati, Trump afaananye ebikolwa bye bifaananye bya Dawudi. Ebikolwa bya Trump bifaananye ebya Dawudi mu Bayibuli. Bw'osoma Samuel kyokubiri essula 11 n'ogimalako n'otuuka ku 12 n'otuuka ku lunyiriri lwa 25 ojja kusanga nti ibikolwa bya Trump n'eggwanga lye byefaananyiriza ebikolwa bya Dawudi bye yakola Katonda damunenya. Kigwanidde Trump yenenye nnyo. Mbategeeza nti ebiwandiiko bino bisuka mu 6. Ebiwandiiko bino bisuka mu 6 okuva mu 1991. Ebiwandiiko bino bibadde bimpeerezebwa kuva mu mawanga gaabwe America, Bulaaya, ne mu Asia, mu Australia ne mu mawanga ga Africa. Naye bwe mulimu guno Katonda yakindagira kukikola okulaga ensi okukyamizibwa kw'enjiri ya Yesu Kristo okugenda mu maaso, okuleetedde ensi yonna yonna okufaanana nga bwe mugiraba. N'olwekyo Trump kimugwanidde kwenenya n'eggwanga lye okusooka, kubanga Dawudi mbategeeza yakola ekintu ekizibu. Dawudi yali kabaka mu Isirayiri, naye mbategeeza nti Dawudi yali mugagga nnyo, alina abakazi bangi, abatali omu, 2, 3, 4. Dawudi ng'alina abakazi bangi. Dawudi n'agira omukazi w'omusajja omunaku w'omwavu lunkupe n'amumuggyako. Ate yennyini Uriya nannyini mukazi oyo, bawa omukazi oyo, Dawudi n'amutta. Era ebigambo ebyo Katonda bwe yabiraba ne yeewunya Dawudi. Enjawulo obuli awo ya Trump ne Dawudi eyinza kuva ku ngeri Trump gy'agenda okukwata ebigambo bino bye njogerako. Kubanga Dawudi bwe yategeezebwa ekikyamu ky'akoze, Dawudi kyamutwalira budde okuwulira, yeesanga bwesanze nga kimugwanidde kukakkana n'okwenenya. Trump bw'atenenya n'eggwanga lye zibasanze, kubanga bategeeze emyaka okuva 1994 ebiwandiiko ebisinga obungi bino bibadde bigenda mu masaza ag'enjawulo ga America, nga ntegeeza okukyama kw'ensi. Abaana bato abali ku intaneti kati tebamanyi nti intaneti yakajja ku nsi. Zino bya intaneti byakajja, bino bya kompyuta byakajja. Naye mbategeeza titubadde tuwandiisa typewriter, ate nga ebiwandiiko byaffe bitambuzibwa posta, post office. Mbategeeza nti ebiwandiiko byange bibadde biyita mu posta okubuna amawanga.
era ebiwandiiko bino byebyo abawandiisi abasomi b'ebiwandiiko by'obuwandiisi bwange bye badde bampeereza okujja wano Kasanda. Era mbategeeza lwakuba nti Abafrika balina ekizibu kinene. Obwongo bwabwe bwa omanya oluzungu bakiyita kulookingira, obwongo bw'Abafrika bwalookingira mu bazungu, kumba ekintu bwe kitavudde mu bazungu tekiwulikika mu Afrika, kya bulabe. Ekintu bwe kitava mu bazungu tekiwulikika era tekikkirizibwa. N'ekyo okubagamba nti ndi muwandiisi yatumibwa Yesu Kristo nga tekivudde mu Amerika, nga tekivudde mu Bulaaya, Abafrika tebakirabawo. Naye mbategeeza nti Yesu Kristo Mukama waffe, ekyalo kye yazaalibwamu kyekyalo ekyali kinyoomebwa nnyo mu ggwanga lya Isirayiri. Era bwe baali bakyogerako nga amaze okuzaalibwa, bagamba nti ekyo kyalo kyali tekiteekeddwa kubamu akalungi konna. N'ekyo Afrika ne Uganda gomugiraba, si we wali badde wava omuwandiisi w'ensi yonna alaga nti ensi egyemulukukire Katonda. N'ekyo Trump ekyawandiikibwa kino kyembasomedde kya Samwiri ekyokubiri okuva ku ssula 11 n'ogimalako n'otuuka 12 n'otuuka ku 25. Ekyo kyawandiikibwa kya Trump n'amawanga amalala, amawanga amagaga amalala, Russia nabo bagoberezi ba Yesu Kristo, n'amawanga ga Bulaaya abagoberezi ba Yesu Kristo bangi. Kijja kubanga kitegeerekeka n'eri amawanga amalala bategeera akabi akali mu kujoonyesa omwavu. Era mbategeeza nti amawanga ago gajoonyeseza omwavu ne gakamala. Kubanga Dawudi kye yakola, yaddira omukazi ono omunaku gwe yali amaze kumuggyako, ate n'omwavu n'amusindika mu lutalo n'afiirayo. Kati olwaleero Trump n'Amerika waako n'amawanga ago gali mu kuddira maavu. Bantu bano bategeeza basebo, nange abangi mukimanyi nti omuntu omugagga omu Amerika asobola n'okufeera ne ssente ezisinga za Uganda. Naye mbategeeza nti olwaleero bali kumalwanaganya, mulwanagane bwe batonde mundu. Olwaleero bwe balengera ka petero amafuta bayingirawo. Amawanga amagaga afuge gali mu kunyonyesa abanaku abaavu, amawanga maavu. Mbategeeza nze ndi mu kyalo, ndi Kasanda district, neetooloddwa abaavu. Tuna abaavu lunkupe, abantu batalina ssuubi mu nsi, batalina kye balya, batalina kye bambala, batalina we basula abatuufu. Naye amawanga Trump ekyawandiikibwa kino era bampuliriza basobole ebintu bino ebigambo byange biteekeddwa okukyusibwa mu Luzungu, mu Lungereza, ne Trump abitegeere nti omusango gwalina n'eggwanga lye bwego Dawudi gwe yazza mu maaso ga Katonda nga addidde munaku namumuggyako n'okumuta n'amutta. Amerika ebuliddwa ki okubonyaabonya abanaku? Babalwanaganya bokka na bokka ne bati mulaba okutingana kuli mawanga Afrika. Mulaba entalo z'ebyobufuzi ebyo byonna ziseesebwamu amawanga amagaga, be balina okuseesa mu ntalo zino. Nolwekyo mbategeeza nti amawanga gonna, amawanga amagaga gatuuse galina kugwa, kubanga ebiwandiiko bino basebo ne banyabo mbategeeza nti emyaka 36 ntegeeza ensi yonna nti amadiini amakanisa gali mu sikati mafu gafaffagana. Ebyo si bya Katonda, bintu by'abantu bakwenonyezamu ssente. Nekyo mbategeeza kati amadiini amakanisa gali mu sikati, kino kibi kyenjewuka ne kiri mu kabonero ka kukyama. Okwagalana n'omu Yesu bwe yalagira tebabirina. Ensi eri kufaffagana. Nekyo Trump ate okwegendereza mu maaso ga Katonda teri wa kitiibwa obusinga balala bonna. Ffenna twenkana. Nekyo Katonda basaasire, mugoberere obuwandiisi bwange. Mwebale nnyo, mwebaledde.